SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Bidiluddawo ebintu awatuufu. Ebintu yabirina defense. Wanje? Ebintu yabirina. Tugenda bazaayo ku poliisi. Bakasozi yogera ebintu gye biri. Tugenda bazaayo ku poliisi. Tabimpangako. Emyaka emito gino era kyetaagisa abaana bano bakwatibwe mu n'amateeka amakakali babonerezebwe. Bije twateekawo ogaana okwo. Bagenda kusiba. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu. Amanya gange ze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. balese omusomo ogusookedde ddala. Guno bakutumye the first international empowerment conference on healthcare and medical sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario. Wali ku 237 Sackville Street. Mwenamba kowoola nga mbategeeza. Mweba international experts mugenda kusasula $500 eza US. Ate mweba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mwabali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gw'akabi nnyo ate nga gw'amaanyi. Mujje mwewandiise mulinda ki? Tugenzo okujja tusanzewo abaana bano bali mu kukunyakunya naye tuliddeko nti ensonga za Obubbi nti ababbi beegumbulidde omuze gw'okubba era ku kyalo kwena abantu basobola tebeebase lwa Obubbi. So katubuuzeko bakulu abali wano eno taata kiki ekigenda mu maaso wano? Obubbi butususse mu mukono muno butusukiddeko ate enjukwe olwotuka ku poliisi batubba amasimu TV bazitwala chika TV za sete za sipa sete nyingi ne kale zikirumanyi kyakubakola ate ngo bwana batuwe batuma ogenda okulaba ngo buno butongo bugono kasasira ninga kikali abantu abakulu batuma tugenza kwelanga mugamba nti bangi bababbye kunene bangi nnyo lero ogera ku poliisi okuripotinga osandazenga abantu nga banna bali reporting and banzibyeko essimu banzibyeko kiki lunaku lwe lumu ku Sunday kulomukago olwedde enkeera Sunday abane batubba ku police esseeta buli batwa reportingira police nyingi bali reporting Obubbi bususo wao naku nkulu zisembedde tumanyi abo ate abana bo bawa abana bamuno omuzaala bamuno mu kyalo bamanyi tubamanyi nga bana bamuno omukulu ono tumufunyeko naye tusaba tutangaze ekiri wano tusanze abana bali mu kunyakunyizibwa babbye ekibbo tunula ku wano eno sebo abaana abo babbye ensawo ya jjajja waabwe ng'erimu ssente erimu bank slip nemubeeramu ebiwandiiko bya kuva ku senior 4 paka senior 6 ebiwandiiko bya baganda baabwe. Kati omukadde n'abanga mulimu n'obusente bwo bwa school fees obulimu mu nsawo omwo. Kati n'omukadde yeekubirira eno yagati bana ani yanzibye okutuusa yagenze ku ssomero n'asanga omwana ng'esinda azikozesa ali abubi ku ssomero. Kati n'akwata n'aleeta oyo omuvuka gwe bayita Kasozi. Kasozi n'amubuulira ati esinde tuziridde naye ati ebiwandiiko biri ati ebiwandiiko sibirina. Ate nga nakufutuka kasa nti Kasozi mwennyini kaliwo obunaku olumu kyamani LC wano yamusangawo ku luggi lwa ku saaluni omuntu ng'ayimiddewo ku ssaawa 4 kana akato kano nga kayimidde ku mulyango essaawa 4 ez'ekiro. Kati we yabanga ayimiridde awo ate nga mu mabega awo guno gwo 10 gwennyini batubbako wano wennyini ekizimbe ekyo babbamu
TV inches 5 zaali 2 ne babbamu game 2 ne babbamu woofer ne babba ni radio ni amp ebintu babitwala wano wenyini kati mu maaso wali mu koona babbawo hardware kati teweyiseewo omwezi kati tukutte bana abaana kati tulowooza nti oba bayinza okuba aliga ababatuma oba baliwo bebakola nabo tetumanyi kati ne tukyewonesa teboogera kituufu katusaba abaanizi bonna bali mu gavumenti batuyambeko ngeri okufuna engeri y'obukuumi bete wali defense wakabe mirundi emeka ndi mukaga defense kyuseegana ngobba wanawe benganziba jajja defense ngomubba kinaki besente yogera nnyo besente defense kati pasi kuze wabazelewa buzem kubane nendoza bwe mulimu sente defense ate national idea jajjawe erewa yuna defense ate pasi erewa pasi nayo wali manyi sente benda defense wajitwala wayo kumalo bijja wakana biwa kasozi nabitwala wa banange simanyi defense ye birayira ggulo bangana kuterekera bekubiba 15 defense unaweze 18 onoba otya otandikidde omenya amayumba ku myaka 15 onaweze 18 owa yanji defense nobeera otya wavudde ku poliisi abasikale nobagamba bintu biri maragara otuuka maragara nga teri nobatwala mu maka amalala nobagamba gye biri nga tebiriiyo notugamba biri mu kirowooza kati nonaagamba tabirina biri luddawo ebintu awatuufu ebintu yabirina defense wanje ebintu yabirina tugenda bazzayo ku poliisi bakasozi yogera ebintu gye biri tugenda bazzayo ku poliisi ebintu biri tabimpangako wabirabako sibirabangako onwa musinkanyedde eggulo ejjo namusinkanya awo saa 12 nze namusanze awo wamusanze otya wadova wali nembala notegeera nti agenda kuba wano mwabadde muli connected nga omanyi nti mulina okusinkana wano esaawa zezimu yazena mikwano gyange gyensoma naye nga babuuza bwe wategeddwa ti emikwano gyo nti giri wano nedda yabuuziza mikwano gyange gyensoma nagyo ayagala kumanya waffe gyegyamuleese story yabadde bwetyo ssebo yabadde etya story yabadde webiti bwe twabadde eri waggulu bakasozi ne tumulengera n'adduka abadde mu kijaketi kya bbulaaka n'adduka ku twabadde nze ne bannange aba babiri bakutaniwa okumugoba yese mumukwata banga mugamba ayogera ebintu gye biri nagamba atya omusi yabirina ngani abirina banange simanyi defense wabibba wabiteekawa bonabiwa kasozi yesewo kusomero muliko bakasozi bameka ono yekayeka sebo kusomero lyonna kuliko kasozi omu yesebo osomera kusomero ki Bishop East sebo Bishop East jajja yalogo babbako ebintu jajja tasobodde kubeerawo naye asindise omubaka oyo ali mu Bulu tubuuze ku mukulu ono olw'ensonga ku sayidi ya jajja naye bo omwana bw'atandika emyaka gino wawereza buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. But
Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ndaga muntu kadi za banka naloka ayongerako ne passe egolola awaka nagigatako nabi ye yagamba yabisiba mu kaveera aka green nabiteeka mu nsawo nabiwoyo kasozi golaba okasozi tumaze ebbanga nga tumunoonya nga yebulankanya ate nga already ne ku ssomero twagendayo baatuwako report nti yabba ne school fees za muzaddeyo kati ono kasozi kati nga kiraga nti abaana bano bombi era babbi era bamanyi ebintu webiri yesebo ali waka abadde alina obuvunaanyizibwa bwe bwakyamaliriza bwe bwakyatuukiriza yabaddeko ku poliisi oli muganda wo yasulayo ku poliisi era ku poliisi eyo gye bamubuuliza ebibuuzo ebintu wa gye yabiteeka n'agamba nti yabiwa omulenzi ono kasozi esebo kasozi lwaki naite mutwala ku poliisi kasozi ye yabyegaana we yatuuka ku poliisi yeegaana bamutwala ku poliisi naye ye teyasulayo ng'oli so ne babawa beyiro nga tulina kuddayo olwokubiri lwa wiiki enejja bwe tuddayo olwokubiri lwa wiiki enejja nga tebanabakubire tabagenda kubasiba esebo ensonga zo bwesitone wezikyali katubuuze ku maama ono omala jatubuuze ku maama ono ensonga zino okulaba ngaomwana omuto myaka kimanya emyaka nga 12 kubba biwandiiko kubba ssente paasi tubiddeko nti n'amaduuka gamenyebwa andi nga balowooleza nti baana abo ensonga eno gyogerako kigwe nga nakazadde w'eggwanga ensonga eno abaana bano boonoonese kubanga emyaka gye balimu mito nnyo naye naffe abazadde kituluma okulaba nga abaana boonoonekera mu myaka emito gino era kyetaagisa abaana bano bakwatibwe n'amateeka amakakali babonerezebwe babeere nti ogwo omuze baguvaamu kuba bakyali baana bato ate nga bwe banaagenda mu maaso nga bakula bajja kuba beeyongera okuba nga bamenyi b'amateeka nkiwulidde kati nga gwe olowooza agala basayira magezi kiwano kyama okubasiba defense kuba kwogera bintu gye biri nagamanya lwa nsonga abaana bano twasoose batwala ku ssomero mu ofiisi ne babakuba ne bababonereza ne bagaana okwogera ne batuweereza ku poliisi ne babatwala ku poliisi era ne babakuba era ne bagaana okwogera kati ekyasembyo poliisi ne batuwa poliisi board ne babakolera fayiro ne babagamba babatwala mu kooti anti kakati ate kati nze mbadde ndika ne bampita ne bagamba jangu kuki ku ofiisi naye nga poliisi bondi yatuwadde wano olupapula ku lwokubiri tugende poliisi yemanye ekisembayo batwale ku poliisi babatwale ennaku bagende babatwale ennaku tebakyasoboka nga babayuula amazzi. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family
taxi, or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. Kati nkoyo muzanyo gwo. Awulidde? Mulezi nkoyo muzanyo. Ebintu biriwa. Ebintu biriwa. Kankuvyeka mu njiro omusayi. Obiriwa. Ngane defense tana bakujja. Nogamba atugende waka. Ngende waka ngokutte bulungi ono mwe nini nyo jukite bulungi. Asula sayidi wa. Asula mu mutwale mu mucheki. Tamukanda byasula. Awali ebintu byomanyiwo bulungi. Asula wali nsula wali. Anti ayina box y'ebitabo. Sibwe kiri. Byonna badde mu keesi ne tugenda. Waya kweka. Kati abadde agenda bala. Kati abadde agamba tugende waka. Agambye jantu. Era ne mugamba sina buyinza. Owaba yayine ekinga. Waka tukebere. Ono mwe nini Nona asoma. Ate omwana baba asoma mwana from P1 up to P6. Aba ayina awantu watereka ki? So ono ayina ensawo. Ate waka waabwe si wala. So ono omwana nga before temunabatta musooke mugende mu box. Oyinza okusanga ng'ono omwami yamuwa ebintu. Naye ng'ebintu ono maama tasobola kutegeera kubanga ono omwana muto. Olaba ekyo kyeyagala nti njagala kukulaba, ayagala kubuulira. Ono omwana muto. Byagala okunyumya mu gyalo. So ono omwana Onakanyo tubulire embozi yakumwongera emiggo. Embozi yabadde onyumiza. Olaba ono omwana wagambire nti ebintu biwanvu. Njagala kukulaba ate n'akugamba njagala kujja kumanya w'osula. Leeta ebintu ebyo kubanga mwana ebintu biwanvuye. Ono omwana ng'alina ebintu wakoze eki nga wabimuwa. Twala omwana mukebere mu documents zaabwe balabe ebintu bwe biri. Nono genda todduka. Tumugoba ne bajja. Olaba ono osanga abantu bali wala naye ng'ebintu byebasimugoba. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.